Ibra Mukasa avuddeyo n'atabukira Tamale Mirundi Junior era munnange n'abaako obubaka obutiisa bwamuwadde. Munnange Ibra Mukasa avuddeyo ku mutimbagano gwe ogwa Facebook n'abaako obubaka bwawa Tamale Mirundi Junior. Avuddeyo n'alabula Tamale Mirundi Junior n'alyoka amugamba nti ali mu kukozesa bubi intaneti naye ekyatuuka ku isima kyandimutuukako. Bwate bwavuddeyo n'abeera ng'amulabula amugambye nti nno munnange ebigambo by'okozesa ku mutimbagano buli omu n'omulumba buli omu n'omuvoola buli omu munnange n'obeera nga buli kaseera oba owalampa ono n'oli omanyiwa gye bijja okukutuusa. Bigambo bya Ibra Mukasa nga woli mu kulaba screenshot eyo mukwano tuli mu kuba nti no tukuwa obubaka bw'atadde ku mutimbagano ng'abuulirira Tamale Mirundi Junior. Agambye nti Tamale Mirundi Junior ministry gy'akolamu ey'ebyettaka munnange baamuwa omulimu ogwo olwa taata we Tamale Mirundi senior omugenzi. Naye kati byatandise okuba nti no munnange ayogera ebigambo ebitayisikana mu kamwa ku mutimbagano mbu Ibra Mukasa avuddeyo n'alokagamba mbu omulimu gwandibeera ng'ate gumuva mu ngalo. Si bigambo byaffe bya Ibra Mukasa. Ono n'avuddeyo n'abeera ng'ate era amulabula n'amugamba nti abagagga abaamuwa ssente z'amabugo n'abakyamuwa ssente z'amabugo ssaawa yonna bandibanga bamuvaamu olw'empisa embi z'ayolesa. Oli mukulaba screenshot eyo mukwano yoyo Ibra Mukasa obubaka obw'ebbaluwa ye ebadde mpanvu ddala era twagala obeere nga ogiyisaamu amaaso naawe woba olina obubaka bw'osobola okuteekawo mu comment section obeere nga obuteekawo. Nga womanyi nti Tamale Mirundi Junior ye yagambye amuwalampa gwagenda okubeera nga awalampa ono naamuzeemu. Avuddeyo n'abeera ng'ate naye amuwa obubaka bwe. Tamale Mirundi Junior avuddeyo n'alokagamba nti ye awalampa yamuwalampye. Tawalampa atamuwalampye ate era n'alyoka agamba nti munnange ffenna tujja kufa aboogera n'abatayogera ffenna tujja kufa. Era ku nsonga y'okuba nti nno akalimuke mu minisitule y'ebyettaka mbuya kandi lugenda ono neera ayina obubaka bwamuwadde. Soma omukwano olabe okuddamu kwa Tamale Mirundi Junior. Kaakati nno olutalo luli wakati wa Tamale Mirundi Junior ne Ibra Mukasa. Ero no munnange avuddeyo n'alyoka amugamba gwe ki ekyakuddusa nova mu ggwanga. Biri ku mutimbagano tubikuwanga ate we tubifunye naye ate nga n'ennaku za MZEE Magala mumutegerera ddala bulungi zigenda ziggwayo. MZEE Magala baamuwadde ennaku 4 ng'avuddeyo ne yeetonda mbono munnange yavuma omugenzi. Kyova olabanga Tamale Mirundi Junior talina bigambo birungi eri MZEE Magala era Tamale Mirundi Junior yagambye nti baakubinkana oba baakuba nti no beetwala paka ngono yeetonze naye nga yamuwadde ennaku 4. Katukuwe akatambi kano nga munnange Tamale Mirundi Junior wa MZEE Magala ennaku 4 okuva yabeere nga yeetonda olw'okuba nti no mbu yavuma taata we omugenzi. Ennaku 4 Magala ogenda kumpulira ogoberera isima gwe. Ogoberera isima kumanyira bafudde mwagala bu views katogere kugundi kuruno views ojja kuzifuna Magala akakamanyiro ke muyinaako gogoberera isima Magala nkuwadde ennaku 4 ngozeeyawo ku YouTube gwe wali linda ziyitewo n'abasecurity mbagambye. I have told every person in this country that idiot abused my dad. Yavuma taata wange gasina kyemukoze. Tobeeranga kona mukoteti wange. Not anywhere. Kati saagala muntu ankubira simu. Njagala Magala
otegeere nzaani omeze ebyoyo ennyuma mumanyiira abantu ne bafiirwa ne mudda wali ne mukola bu video bwe museka walinnye kunze magala bukyanga mumanyiira abantu njagala magala obeera ekyokulabirako mu ggwanga lino. Nno nga tuvuddeyo entalo ziringa ntalo ku mutimbagano tuzze ku lutalo lwa Raipi ne Namukasa. Raipi munnange yagenze n'alyoka abaako bubaka bwe yayogedde ku Sanyuka TV gy'akolera era munnange n'abaako gwalumba teyayogedde linnya teyayogedde linnya naye nga omanyi ku mutimbagano ne bagamba nti engeri gye yayogeddemu butuulira ddala wa Namukasa oba obubaka bwabadde bugenda wa Namukasa. Kaakati nno Namukasa akomyewo buto. Namukasa avuddeyo n'alyoka agamba nti Raipi waba yeeyita mukazi ayogere bwogezi linnya Namukasa. Raipi mbu woba weeyita mukazi yogera bwogezi linnya Namukasa olyoke olabe Bwiino bwayiika balyoke bakuwe Bwiino ku mwami wo Bindeeba. Munnange mbu Bindeeba yakwana ne Namukasa. Bukyandibanga n'olutalo weruva mbu Bindeeba yakwana Namukasa yoyo gwe tukuteereddeko ku mutimbagano. Kaakati nno Namukasa avuddeyo n'alyoka agamba nti Raipi waba yeeyita mukazi ayogere bwogezi linnya Namukasa anti wali eri yabadde abikkirira kati aveeyo abeere open ayogere nti ono gwe ngamba alyoke alabe Namukasa omutuufu. Raipi yajeleze Namukasa mbu afaanana bubi ne Namukasa naye amugambye nti gwe make-up yali mu kusumbwa mujjeeko ffenna tubeere ku live tulaba ani asinga obulungi. Gye binagwera katukwenda Mukasa era ku TV linnya lya Namukasa. Genda ku TikTok kola TikTok live oba okole caption owandiike erinnya lya Namukasa olyoke olabe evidence wagenda ofuluma olyoke olabe evidence wagenda ofuluma ali kugwe n'omwami wo. Kati essaawa eno nze nkuwadde warning naye gwe kola statement kyokka kyenjagala saagala kuta evidence nga omuntu ayinza okugamba nabadde sigamba Namukasa okitegeera ayinza okuneegana nabadde sigamba Namukasa kati saagala kukoleramu kintu nsobi gwe njagala okole statement owandiika erinnya lya Namukasa wonna bwoti ndyoke nte screenshots za bbaawo ng'akwana abakazi ndyoke nte screenshots za bbaawo ng'atwala abawala e Dubai oba okitegeera ekintu ekyo kati njagala nange byenjogera gwe bifiitinga abituulemu nga naye bwe yayogedde ne banfiitingawo. Njagala I want to give people information. Gwe kyoba okola kyoba onyamba lunaku lwankya kola statement nga obadde oleekaana noweelega n'ebikya n'otuuka n'eddoboozi nerikankana ng'ofa ki mukyala n'ensi nze tomalirako maanyi ndi mwana wa 2000 mwe mwalabalabadde entalo eyo mu 1800 baŋŋamba musimanya amagye ga mini gaali gaagala namukabaasanya. Tonteekako maanyi kuba nze bwe nkuteekako amaanyi nga kuteekerako ku nnaku ezi nompulira. So tonteekako maanyi mayitirivu mukyala sikwogedde erinnya nange tuwanjogedde erinnya naye nze kyenkugambye kimu bw'oba oyagala evidence afulume atambule nga amazzi gweyogera ku linnya lya Namukasa. Yogera erinnya lya Namukasa ogenda ddiwulira ogenda kwefula kagumba weegoge. Nina ke nawulidde ke yagambye be bampeereza mbu ensi ya muzira nze Namukasa ntegeka ebivulu nga mwe mubba abantu musima mu actinga biki ebyo ebitanyuma. Nze ntegeka ebivulu nti waama ensi yanzize abaana baganye okujja mu kivulu. Wali opuliddeko nga ntegesa ebivulu bandi nina omusomo gwenkoze nti mujje mumpagire mutegeka ebyo ebintu okubba abantu. Nze sina kye nali ntegesa era tebayo muntu yenna asuubira Namukasa tegeka event yonna teriiyo kuba sigirina. Kati njagala ombuulira abantu banziririrawa nakola kivulu ne bagaana kujja ne kinsala
Kiki nakola abantu ne bagaana okujja okusapoti. Namulide na yerege ebicha. Awunyiza abantu amabeere. Tubadde tukyali ku Bwiino Namukasa ate ne Sarah naye n'avaayo ono mumutegerera ddala bulungi. Screenshot yeyo avuddeyo n'alyoka agamba nti Bindeeba naye yamukwanako. Mbwera ayina ebifaananyi bya Bindeeba ng'ali bute. Mbwera Bindeeba si mukomole. Kiri ku Bindeeba naye Bindeeba like akwanya abakazi bangi okujjako nze. Kakati nno munnange era ono Sarah avuddeyo n'alyoka agamba nti Ray bino byalumba bajja na bajja n'alumba mujja we mbu naye yamulumbako naye ng'amulumbira mu fake account. Screenshot yiyo mukwano. Bindeeba naawe annange. Byebyo nno olutalo oba kati Ray agenda ddulwana nani kubanga kati waliwo Namukasa ate kati ne Sarah naye ayingiddewo ate wabaddewo Catherine kusaasira kwegamba obufumbo bulyawo. Obufumbo bulyawo naye katwongere kubeera nti nate tumusabira. Ebikyatambula ku mutimbagano munnange Jostede yavuddeyo n'alyoka agamba nti ali single. Naye Jostede abeera nnyo mu stanti ez'enjawulo. Kati ayinza okuba ng'alina akayimba kaali mu kufulumya naye kale yataddeyo ku mutimbagano n'alyoka agamba nti ali single nga w'oli mu kulaba awo screenshot eyo gye tukulaze. Waba ali single si yeyeka ali single. Naye kyemmanya like ayagala kufulumya kayimba kapya kuba ayagala kuba nti no naye ayogerwako ku mutimbagano. Kale ensonga nazo bwezito weziri eza Jostede. Bwete tambudde badde mulabi mulungi obale kwekumira ku News Park channel, subscribinga, likinga, atereka obaka bwawo mu comment section. Bela bulungi, weraba.